Olwaleero ministry n'ebitongole bya gavumenti 32 ebivunaanyizibwa ku nfuga ey'amateeka bisisinkanye okwefumiitiriza ku bw'eggwanga we lituuse mu kutumbula enfuga ey'amateeka n'okukuuma obutebenkevu mu ggwanga. Bano abadde bakulembeddwa mu minisita w'obwa pulezidenti babiri Emily Babalanda basoose kutongoza alipoota y'ebyo ebituukiddwako omwaka oguwedde n'ebikyalemye ng'obaolyawo omuziziko gw'amaanyi ku by'enkulaakulana by'eggwanga. Ono minisita Emily Babalanda wategeereza nti newankubadde bingi ebituukiddwako gamba ng'okukendeeza ku buzzi bw'emisango, ebyokwerinda okunywezebwa n'ebirala, ensonga y'omujjuzo mu makomera kikyali kizibu kinene nnyo. Amakomera gaffe enzimba gye gazimbibwamu ne kati abasibe be tulina omujjuzo guyitiridde obungi nti ebizimbe byaffe tebikyasobola kukola ki kumala. Minisita agamba nti eddembe ly'abasibe liri mu lusuubo okuviira ddala ku by'ensula, endya n'obujjanjabi. Okusulawo, okulya, okwambala, ebyobulamu generale kikyali kizibu. Gavumenti yeetaaga okwongera okuzimba amakomera kubanga ndaba nti ye solution. Wano wasinzidde n'asaba essiga eddamuzi okubaliikalabalaba okukendeeza ku mujjuzo guno naddala okuwewula ku mbeera y'okusindika abantu abalina emisango emitonotono mu makomera nga baweebwa ebibonerezo ebirala. Si kyo abasibe baffe bano abatalina misango gya naggomola, abatalina misango gy'amaanyi basobole okuweebwa ebibonerezo ebitonotono ng'okusaawa. Ono ayagala n'abalamuzi bongerweko basobole okusala emisango mu bwangu okwewala okukumira abasibe ku alimanda. Ate ne tulaba nga ne mu kkooti emisango gino bagikandaaliriza okuba nti bagiwulira, naye ng'ate ekireese ekyo abantu bangi nnyo abasibiddwa, ate abalamuzi nabo si be bangi ekiri awo. Minisita Babalanda ayogedde ne kusomoozebwa kwe bayitamu mu kuteekerateekera eggwanga olwa bannayuganda okulemwa okufuna endagamuntu mu budde, anti emitendera egiyitibwamu gikyali mikalubo. Omuntu ayinza okufuna national ID ye oba ennangamuntu eyo naye neetuuka okuggwako, naye ate okufuna endala ne luba lutalo. Ekyo nkyogeddeko nti it is one of the challenge kyetwetaaga okutereezaamu. Ye Haji Yunusu Kakande ateekerateekera w'ofiisi wa pulezidenti agamba mu mbalirira y'omwaka ogujja ekigenda okusinga okuteekebwako essira bye byokwerinda olw'ensonga nti abamenyi b'amateeka buli lukya bajja na bukodyo bupya. Ekigambo poliisi egenda kukiteekako amaanyi kubanga watali bwekumulungi abantu nabo tebasanyuka. Ekyo tugenda okumanyika kiba nti poliisi era egenda kukikola olwedde erimu training yavuga buli yali okutinda ekikikabya abantu. Agamba n'enguzi esusse eremesezza enfuga y'amateeka okutebenkera mu ggwanga nga nabwe kityo baakuluma n'ogw'engulu okusobola okugifuula olufumo mu ggwanga. Era tukyabuteekako amaanyi era tugenda kuteekako amaanyi kyakwatibwa alumulera atya etatira tubiiso. Alipoota ku muwendo gw'abasibe ekyasimbyewo mu mwezi ogw'omunaana omwaka guno yalaga nga amakomera ga Uganda galimu abasibe 7,539 newankubadde gazimbibwa okumirwamu abasibe 2,1126. Kino kitegeeza nti abasibe 5,15,765 bafuutiikibwayo bufuutiikibwa. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.